ababadde mu lukwe abantu ababadde mu lukwe lw'okumaliriza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu lubadde luwanvu nnyo era nga lulimu abamu ku bantu bano wammanga. Mpuuga ne guruupu ye, Mayiga, Mpuuga, guruupu eyo yonna kati nga bwe mugimanyi kuba mugimanyi tekyekweka. Era ebintu bino bwe bibaddewo nga byakagwawo bwe biti, Mpuuga akubye essimu n'akubira Muhoozi essimu nga boogera ku nsonga eyo, nga Mpuuga agamba kikoze bubi okubanga tebamusse nga tebamutiddeewo. Era mu bintu bye boogedde bateeseza bwe bati, Mpuuga agambye Muhoozi nti ekiro ky'olwaliro y'omupoliisi oyo akubye oyo atambudde nnyo nti afulume eggwanga olwaliro luno, era olwaliro bagenda kumufulumya, agenda kulinnya, agenda kufulumira ku Rwanda Air okufuluma Uganda. Era Mpuuga n'agamba Muhoozi nti abaana ba Nuupu abo si bakusaaga, ayangu okufuna backup mu buli kitundu wonna n'okukwata ba personalities abamu be basuubira okubanga era amuwadde olukala kuba babadde bakyayogera. Muhoozi n'amugamba kudda ku landline, n'amugamba kubira ku landline. So ne ba conversation negenda maaso, waliwo amannya ge bamuwa ab'okukwata ba personalities. Then ekirala ekyo nga tukivuddeko, oluvannyuma lwa pulezidenti omutwala ensambya, waliwo order eyise bagenda kuleeta abasawo okuva Embuya n'okuva Ebombo okugenda okutekinga over eddwaliro ly'ensambya. Maze okukiteeka pulezidenti wasobola okukimanyira oba bamwetoolodde, bagenda kuleeta abasirikale abasawo nga bambadde leeya, naye nga basirikale okuva Embuya n'okuva ensambya, okuva Embuya n'Ebombo bagende ensambya okwefuula abasawo b'ensambya. So ekyo nakyo mubeere nga mukimanyi. Pulezidenti bwe kiba kisoboka, okay, ntegeddeko nti waliwo ayina ttiimu ye muliko, naye nakyo balina okukimanya bongere okwebeeramu. Pulezidenti embeera bwe beetereddemu aveewo abeere nga agenda mu kifo ekirala. Ekyokubiri, Mpuuga alayira agamba pulezidenti tajja kugenda London, tajja kugenda London ye ne Ssenyonyi. Mujjukira ekintu ekyo kibadde kibaluma nnyo, bagambye bakole kyonna ekisoboka okulaba nga pulezidenti tagenda London. Tageza ne bagende London mu palamenti ye London, kubanga bagambye ayina gundi ye egende London ng'ennaku z'omwezi 2 ye ne Ssenyonyi. So byebyo ebiriwo bye mbadde njagala okubaleetera amangu wano ng'obudde bukyali, ebirala tukyabigoberera. Tujja kuba tubigoberera kimu ku kimu. Abakaaba n'abamenyesa emitima n'abakutusa emitima zino essaawa si za kukaaba. Ebiro bye tulimu byebyo. Bwe muba mwagala okuyingira mu lutalo ne Museveni direct, Museveni ali mu lutalo bulijjo tubagamba. Abasuubuzi ali mu lutalo nabo, abasawo ali mu lutalo nabo, abannamateeka ali mu kubalwanyisa. Kati biibyo awo Uganda weeri lwakuba abantu yabateeka mu nkudi, yabateeka mu bivulu, kyokka ye ali mu lutalo lwa ddala. So kakati waliwo ekipya ekiyingidde leero mu Uganda, era Uganda tegenda kusigala kyekimu, okuggyako nga mwe bannayuganda temwagadde kukikola, kubanga Museveni abadde akimanyi His Excellency Kyagulanyi ali untouchable. Kati bakitandiikiriza mpola baagala omujjako kiri abeere ng'abasajja abalala. Bayibuli egamba nti Samusoni teyali ng'abasajja balala. His Excellency tabadde ng'abasajja balala era tali ng'abasajja balala. Ekyama kye kiri mu bantu, temukkiriza Mpuuga, Mayiga, Sseggona guruupu eyo
kati naffe tubafuukire ngolo okutandika n'olwaleero kubanga balayira bagamba Kyagulanyi alina okufa. Mpuuga abadde ku ssimu ne Muhoozi butereevu. So ebibuuzo bingi ne ansa nnyingi kuba ffe ansa tusituke tulwanirire Uganda, tulwanirire eggwanga lyaffe ekirala. Museveni tulina omugema akajenjegula akazinya atanywedde. Museveni taddayo kumanyira bannayuganda. Buli munnayuganda w'olisituka, buli munnayuganda w'olisituka, His Excellency yakyogera, abadde ng'akyogera, bwe banzita bwe bankola ekintu temutuula. Muwulidde? Buli omu alwanire waali, buli omu alwanire lwali, tetulina kudda mabega. Kati tulina kugenda mu maaso. Ekiyingidde olwaliro kye bajjeeko akabaati olwaliro ne bakironkinga, tukiyingiremu, tukitambuliremu, tutandikirawo olwaleero. Tutandikirawo olwaleero, Uganda tugifundemu. Bw'olaba Mayiga, bw'olaba Mpuuga, bw'olaba Sseggona, bw'olaba Kakembo, bw'olaba Lumu, bw'olaba Joyce Baagala, bw'olaba ttiimu eyo yonna kuba ku mutwe. Oba osobola okwokya ennyumba zaabwe, oba osobola kyonna ky'osobola okukola. Kati lutalo mmwe bwe mutayingire mu lutalo, bwe munaayingira mu lutalo mujja dduwangula. Bwe mutaluyingiremu tujja kusigala nga tukaaba. Kale ebisigadde ebiri emabega w'emizindalo oba emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka kabisigaleyo nga bitambula. Ngamba ebyammwe naye nammwe musituke, buli omu akole kyayina okukola. Bw'anaabaawo ekirala ekikyuseemu ne bwe zinabasawa 6 nja kujja nkiteekeyo bw'anaabaawo ekintu kyonna. Naye nkugambye Empuuga, Mayiga be bali emabega wa assassination. Era bagambye Mpuuga anyiiza, agambye abadde alina kufiira awo. Naye bagambye owa poliisi oyo afulume leero era agenda kufulumira mu Rwanda Air. Oba abantu bonna abali ku booda mubeere nga mwetegereza bulungi oyo omusajja mugenda mulaba nga fuluma. So Katonda omulungi abankuumire, nange kamala ate okuddayo mu Kisu, mala ate okubeera ndi ku Mpoma satellite. Kyonna ekibaawo nja kuba nga mbawa update. Naye Mayiga, Mpuuga be bali emabega w'okutemula His Excellency. Bagamba ye ne Ssenyonyi tebalina genda London. Mukama bawo omukisa. Naye temuli mweka ate tetuli fekka. Bayibuli egamba mu kyamateeka essula 2 bwe mufulumanga okugenda okulwana nabo ne mubasanga nga bawanvu nnyo nga balina amagaali agabasinga, temubatya kuba ndi nammwe. Musituke, buli munnayuganda situkira wooli. Owa NRM waali naffe tubatandikeko, kitandikiraawo wooli ne kyambuka paka eri gye mwagala kituuke. Kitandikiraawo we muli kati ekiro kya leero tetwandyebase, tewali kwebaka kati. Kubanga Museveni talina amagye gayinza kudiployinga wonna. Kitandikire abali mu byalo, mutandikire mu byalo. Gwomanyi nti chairman wa NRM mutandikireko. Gwomanyi nti tiimu Mpuuga mutandikireko. Tutandikire wansi twambuke enkya tusisinkane Kampala. Obadde bwe tunatuuka e Kampala tutuuke e Kampala. Teri kuleka muntu yenna. Kitandikiraawo. Mweraba Mukama bawo omukisa. Nze ntemi ebisigadde nkya.